Leero mwagafu eyo tuli Lunya Kigo mu ggombolola y'Making Ssaabagabo ng'eno ekizibu ekibabbo by'omutwe ky'enfuufu n'enguudo embi. Abatuuze bagambye ng'enfuufu bweyitiridde mu kitundu kyabwe nga ne bizinensi zaabwe tezikyatambula olw'enfuufu. Enfuufu yesinze okusinga okubeera ennyingi. Ekyokubiri, ebbula ly'amazzi, tetulina mazzi. Amazzi tuganoonya ekidomola tukigula nnusu 1,000. Kale ate ffe abazimba abantu tukozesa amazzi mangi nnyo. Amazzi go wano tebali mazzi ate bagatunda buwanana. Tegeeza omunaku tasobola kunywa ku mazzi. Amazzi ganya bulwadde bwereere. Bwe tuddako ku ludda lw'ebyenjigiriza si bibi wabula nga basabye gavumenti ebayambe ebawe ku masomero ga gavumenti mu kitundu kino olw'okuba agasingamu ga bwannannyini. By'ebyokwerinda mu kitundu kino biri mulaala ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Abatuuze b'omu Lunya bategeezezanga mu kitundu kyabwe mutali nnyo obumenyi bw'amateeka nga bakinyumirizaamu. Ebyokwerinda byo kwebiri, security yeebadde kweri. Nga bwe guli mu bitundu ebirala, ebyobulamu mu kitundu kino nabyo si birungi. Bano bategeezezza nti amalwaliro gabali wala so nga bw'ogendayo tebafuna kuyambibwa. Era tuva wano nga tugenda Kakoola tufuneyo eddagala nga ddwaliro ya gavumenti tewali eddagala. Okukomawo nga tolina wadde eddagala. Lindirira ekitundu ekyokubiri ku Lunya Proland.